eno abantu beno bali ku bintu birala sente ffe tuwa emisolo sente bazireeta nezikulaakulanye ffe tutunula butunuzi obeera otya nga oli mp osiriku okiikirira kibinyonyi okiikirira bisolo nga toli gulu fe aba opposition noga nti ate toli gulu wano fe abanuku tetwafunayo wadde n'akalulu akuba mp novani yonna nga bwojulira okuva wesitairo Kalamojja Lango Teso wano wenyini yakyoli tetwafunayo kati bale tufunye omukisa okutegeeza abantu b'ekitundu kino pulogulaamu zaffe ate bakama baffe abali mu politics w'amasomero ono waba head prefect ebalabise naye nga bwe nabagambye biza okuba nti mutegedde wentudde okukiikirira abewaffe Mityana South era nsibye ettaayi yange ya kiragala ntambudde mu kibuga kuno era njala kwebaza abantu b'eggulu baatwaniriza bulungi eggulo twalidde embuzi bwe baategedde nti tuli babaka abavudde Uganda baatuwadde embuzi kumpi namba ya bwereere ebirala bye baatuwadde sijja byogera naye nga nabyo baabituwadde n'olwekyo abantu b'eggulu basanyufu nti tuli wano abantu basigadde beebase mu bitanda byabwe ekyokubiri buli mubaka yenna bamuwadde ssente ezimuleeta wano buli mubaka atazze wano mumanye yayonoonye ssente z'omuwi w'omusolo kubanga baazimuwadde ajje ate asigadde yeebase kati bw'oba weebase you are sleeping on your own job abantu gye baakuwa so nkubiriza abantu abandaba mwegendereze nnyo nga mulonda abantu bwe mulaba nti abantu tebasobola era ng'emitwe gyabwe bagikekkereza mu kulowooza abo mubeetaaseeko kino tekyetaaga kulowooza nnyo tekyetaaga na birowoozo bingi kyetaaga ebirowoozo eby'omuntu ali ordinary ategeera amangu kakati palamenti eno bweneeva wano ejja genda Embaale bweneeva Embaale ejja genda e Masaka egende n'Embalala kitegeeza ki olutuula luno bwe luti lujja kubeera ewaffe Buganda bwe lunaabeerayo n'abantu baffe woteri zonna za nzijuvu kakati abantu bawano bwe balaba nti gwe ogamba nti tebajja kukola ssente mu woteri zaabwe ofuuka mulabi tugenda okugenda mu kalulu omwaka ogujja tujja kubeera ne bakandidates baffe abaagala obwa president abava mu Buganda bano abantu bawano tugenda bagamba ki nti Abaganda balungi okumanya balungi bazze kati nze n'Abedi noono ffe tugenda okuyimirirawo ku lw'abantu ba Buganda tubaba ne tetuli babi ffe twajja ne tukiikirira abantu beewaffe wano mu palamenti eno era njagala okukubiriza abantu beeno palamenti bwetuulanga e Buganda bannange temututwala bubi mujjanga ne tuteesa nammwe ne mumanya ebizibu byaffe nga naffe bwe tuzza okumanya ebyammwe kubanga loopu bwe basindika mu palamenti ate bya loopu yabivaako ali Kampala palamenti eri ggulu mumumanyi nti si lwasoso kikola bwe twayisa bajeti ey'omwaka guno teyaliiwo kati ku bintu ebikulu byonna tabeerawo naye njagala okujjukiza abantu baffe nti olutuula olufaanana bwe ruti lukulu nnyo mu kitundu kino era abantu ba Northern basanyufu bazibu ekiro twasanze delegation eyavudde e Kalamojja basipiika okuva e Moroto okuva e Kotido bali wano delegation y'abantu 8 bavudde mu bitundu ebyenjawulo bajja okulaba bwe tuteesa ku nsonga zaabwe kati fe opposition kibeera kya bulabe nnyo okugamba nti tetuliiwo ate mujjukire nti palamenti eno egenda kuva wano egende mu bitundu ebirala nga n'ebyaffe ko bitwalidde bwe tutaabeerewo ku nsonga z'abalala kinaalabika kitya ntambudde mu nguudo za wano ekibuga kino ekya Gulu City mumanyi bulungi nnyo nti enguudo zino USMID project yeyazikola sente zetwewola mu World Bank naye waffe mu Buganda emukono waliyo MP eyawakanya mugende mu answered ya parliament 9th parliament ng'awakanya USMID emukono era enguudo z'emukono muziraba zonna za ttaka kati politics oyo w'ekijega abadde mu Buganda tuteekwa okumugobamu nawulidde Honorable Ssenyonyi ngagamba manya tugenda kwonoona ssente wano baatuwadde $1,600,000 Honorable Ssenyonyi yagenda okukuba ttena ekigali ne bamuwa $308,000 $308,000 okuva lwe yajja mu parliament yagenda okukuba ttena ekigali $308,000 n'agenda okukuba ttena e South Sudan
milioni 38 n'agenda okuba tena Arusha milioni 38 ezo nga tazoogerako alowooza nti gavumenti ekyogenda okukasuka tena omupiira obaka omupiira ng'ogw'abawala ne bakuwa kumpi buli mupiira gw'okasuka kakadde kalamba abateesa ba parliament ne bajja wano okuteeseza eggwanga n'otugamba nti ekyo boonoonye ssente kakati tusaba abantu ba Buganda 226 muleme okulonda abajjega nga mubatuma mu parliament ebitundu ebirala bituyiseeko mwe bannamawulire mbasaba mulage abantu baffe Gulu afaanana atya nekkuba erigenda ku kantu akatono liriko koolaasi ffe tuli mu byakijega buli kye tulaba gavumenti weeri tetugenda kubeerawo kati gavumenti yeyina ssente bwe tutaabeerewo abantu baffe tugenda kubateesezaki tuli wano twategeddeko nti bayinza n'okuleetako wano ekiteeso ky'emmwanyi kakati ffe ate abalima emmwanyi wano tetuliiwo abantu baffe basigadde eri kati politics oyo w'ekijega twagala okumugoba mu Buganda abantu ba wano badde banyiivu nnyo nga baga nti abantu ba Buganda tebabaagaliza ffe weetuli Buganda tugikiikiridde bulungi Parliament tebeera mu vacuum ndi wakati wenyini ku mirimu gyange nagitandise ku kifo kiwaayitira Parliament so nze ng'omubaka w'abantu b'enjeru eyalondebwa okujja bakiikirira mu Parliament nayitiddwa nzije nteeseze eggulu kiba kya bwewuusa nnyo okuleka abantu abali mu bbaagiro babeereyo bokka ate gwe oluvannyuma n'okaayanira ennyama so nga baganda bange boogedde bannaffe abatutwala ku side y'opposition tubasaba bakoze ebyobufuzi byabwe nti bwe tuba ku nsonga nga the national issues tuzikwatize wamu ng'Abannayuganda ebitundu bingi bikulaakulanye twatambudde eggulu ono yenna naye eggulu bw'omutunuulira toyinza kumugeza ku kibuga kyonna kiri mu central oba mu eastern lwakuba ffe tumala nnyo obudde bungi nga twebalama programu za gavumenti olw'okuba twagala okukoleramu ebyobufuzi so nze njagala okukakasa abantu bange benkiikirira ab'enjeru nti Parliament buli we banaagiyita nja kubaawo kuba mwantuma mu Parliament kuteesa sisobola kuleka bantu ba Lubatu ate bateese nga siriiwo ate mmale neemulugunye ng'ebiyise bibikoze eki bimaze okuyita ekirowoozo kino sipiika yakireeta n'akiteeka to all of us era tewaaliwo kuwakanya ne leader of opposition yalimu n'olwekyo ne bategeka n'embalirira kye tuyita budget mu parliamentary commission kati bwe kizze nga tuteekwa okujja parliament wegenda okutuula nalondebwa ng'omubaka wa parliament okukiikirira abantu ba Buikwe South era nva mu kibiina kya Democratic Party n'olwekyo nina obuvunaanyizibwa obuntikkibwa abantu ba Buikwe South okwetaba mu ntuula za parliament bonna we ziri abantu ababadde boogera ku nsaasaanya y'eggwanga lwaki parliament etuula mu kitundu kyonna kyebeesazeewo kutuula kiri mu Administration of Parliament Act era nga speaker wasalawo wasobola okutuulawo parliament ate si kyekibereberye twali tugenzeeko Mbale twali tugenzeeko Masaka ku mulembe gwa Right Honorable Kadaga era parliament netuula eyo nesobola okuwuliriza ensonga eziri unique mu kitundu ekyo kati si kipya ekipya kikirimu nti parliament yonna yonna beesituse okusobola okujja okukwata ku ntunnunsi eza buli kitundu era batugamba nti si yene embereberye wano tutuddewo eggulu tujja kutuula Masaka tujja kutuula Mbarara tujja kutuula Mbale ebyo bitundu bya Uganda ebyenjawulo n'olwekyo kibadde kitukwatako ng'ababaka ba parliament tewaliwo kuwalirizibwa tukola omulimu ogw'okukiikirira abantu mu parliament bwe mubeera nga mulabye ku order paper ensonga eza parliament nga bwe yanditudde e Kampala era bwe kirambikiddwa n'ekyenjawulo tugenda kutunuulira ebitundu bino era tukozeemu omulimu mbadde ku health committee era kwenkyali era twajja eno okusobola okulambula amalwaliro nga waliwo ebintu ebyetaaga okukwatibwako omanyi bw'obeera omubaka wa parliament ng'ova Buikwe oba ovaawa oba ova Nakawa obeera mubaka wa ggwanga n'olwekyo ensonga eziruma eggwanga oba oteekwa okuzikwatako ng'omubaka wa parliament w'eggwanga n'olwekyo health committee bwe yajja eno tulina bye twazuula
era n'akakiiko ka agriculture kalina kajja eno okusobola okubaako bikaazuula. Oba oliawo waliwo ne caucus ey'abannaffe eno abava mu Northern Uganda ebibaluma ebiri unique bye twetaaga okutunuulira. Tutunuulira n'ensimbi ze twateekako omukono nga palamenti y'eggwanga. Mwawulira PRDP 1, PRDP 2, PRDP N, where N is a big number. NUSAF 1, NUSAF 2, NUSAF 3, NUSAF N, where N is a big number. Abantu babadde beemulugunya tetusasulwanga ebitubiisiza Kampala nenga tuzze okwerabirako n'amaaso agaffe. Essente zino ze twaspendinga okuviira ddala mu palamenti ey'omunaana ey'omwenda zagenda ku ki? Abantu beenu bafaanana batya? Si wano ggulu wokka wabula Northern Uganda gye tubadde tutabaalira. N'olwekyo nga tugenda okwogera ku nsonga zaabwe, tewaliwo muntu alina busobozi kujja kutugamba nti ffe waffe mu North bino bye bitakoleddwayo nga tubirabye naffe tosobola kutulimba. N'olwekyo tubuuza ku kintu kye tumanyi. Naye above all tuli bannayuganda. Abantu ababadde batulowoozesa nti nno leader of opposition kubanga ye Ssenyonyi. Abantu basobola n'okukitwala nti Ssenyonyi kubanga ava mu Central Region, n'olwekyo aba Central Region basazeewo obutajja mu lukuŋŋaana lw'eggwanga nga lutudde eggulu. Kakati onojja otya eno okunoonya obululu ng'oli wa opposition? Onojja otya? Abantu bajja kitwala nti wagaana okujja ewaabwe kubanga toli waabwe. So nga te parliament esobola okutula mu International Conference Center n'ospendinga sente ezimu. So endowooza eyo yabadde ennafu era ndi wano ng'omubaka wa parliament siriwalizibwa era nze kudeliberatinga ndabe n'ebintu bye basobola okuleeta nga bikwata ku ggwanga lyonna kabe kasinge ne mu Central Region. Nabyo tubiteeseeko nga bwe tuli bwe tutabaawo akabikanya.